abakunzi yatuusedde okubeera nga akakalabya emirimu gwe saba nnyabo ampuliriza kukiwamanye ebigere byokukula omuziki mbona pulezidenti bamuwadde bano abasajja senene akyali wandawusa azalawa abaganda oluli tubabeerako tulyo nankata bw'oba kola manya kyokola ekyo yegwe okuyonjayonja nanyini sente azimukiro naye eriwo etambula napala nga esabiramu wategeeza zenna ndiwo gyembukira kyogitwala ng'eyakabi oli awo meya nankulabye yagamba koona bwena baluleta Mr. Nankulabye mwenna abatubeera ku mukutu guno Right Honorable Speaker Luba Charles ogamba otya You are supposed to move with the boat. The border is supposed to move. Anyone moving will move here. But we don't have money for fuel. No moving. What are you going to use? I'm going to. For me, I don't fail to move. Just no. Hey, you don't move the bag. Okay, so the route. Yeah, okay. No, he's our man. He's our man. Okay. Waliwo afuduka empigi wano gamba otya
newe mulinda waliwo tulengera okuva emoroto Alfred oli wakabi nnyo konsano kaggwaga kabaka enzyme kiri kitya era Soroti nga tumukedde Soroti tumukedde vibe eri waggulu nnyo tuyinza butamukeera nnyo kubanga batulindiridde obwedda omukulembeze bamulindiridde obwedda tayinza butabakeera tambuza video ne Dr. Enzyme. This is Shalom Television Uganda. Chokola cha kabi, chokola cha tendo nyonyonyo. Oh, Tina, bade sina kutegera. Sorry, bade sina ka message Tina 21. Tina oli wakabi nyonyo. Oli wakabi nyo Tina, kigenda kwera nga kitambulanga bokisuubira. Kitambulanga bokisuubira. Rujja Ahmedi ogamba otya Esther Nasanga mwebale kulanirira nsi Extreme Media Uganda abatulengera ku Extreme Media Uganda temukola kyakabi nnyonnyo tugenda kutambula fena wamu Extreme Media Uganda ne Shalom Television Uganda. Just subscribe to the channel ati belenga tambadala bulungi nnyonnyo. Davis agamba thanks for always being there to update us. Big up. Kyakabi nnyo namwe kwera nga kulimuli ono ye kabuuza ga thanks bro we are on air. Okay, kyakabi nnyo. Tina mwana ali solid kyakabi nnyo Tina. Ono Derrick agamba kati ffe abo ab'omu Centuro mwatwerabidde ab'Makinde Salama Road aliso abeerabira mu ab'Makinde Salama Road gwe Derrick mwe mulonda right honorable speaker Lwa Charles omugendo muwo wa meya ate muwe n'omumbejja Nasanga mwe n'omumbejja Nasuna omumbejja Nasuna Juliet omugendo kwera nga mumwera musoto nda kwera nga tubeerabira era essaawa yonna omukulembeze agenda kubeera nga ajja mu basabanya abakuliriza. Joseph ogamba otya Gole Derrick agamba nti gwe nkuzeemu kale nkugambye eno event president agenda okubeera nga abe olunaku olwaleero mu abantu abali mu Soroti town mubeere nga ate nga musambyako kubanga yo vibe yakutedda gwe sobanyabo ampuliriza abaana abacoordinator omubakoledde ddala bulungi nnyo ate simanyi police bagikoze eki naye nga zensonga bazikwadde ddala bulungi nnyo. Emma Oscar ogamba nti Emma okay musindika obaka wanandabera nga musaba ddayi musindika obaka ndabera nga mbusoma buliwa bwe nize obaka bwe nize musindika obaka ngenda kubeera nga mbusoma ambulance singa abawo kitagenze bulungi ezatuuse dda nengerawo eya honorable balimu ezo nabawo neya honorable Manjeri so senga byange tutambudde bulungi ambulance weziri okubeera nga zidukya abantu Lujja Ahmed okuva ebuyikwe agamba nti tuwalindiridde kyakabi nnyo Yesu agenda mukiriza kwera bamukiriza kuyitamu nga bataddemu Yesu agenda kwera bamukiriza kuyitamu ono yani okay tambuza message yalinga obaka kuli Dr. Enzyme. This is Shalom Television Uganda. Subscribe to the channel tuberenga tambula fena kyakutedda nekumpi wale no wala basirikale naye baleka bali kubyabwe kumpimpi wale ndabawo abapoliisi atonotono naye nga baleka bali kubya bayinza totatayaganya Feva Ani ogamba nti faya batusambuza message abashalinga obaka muli bakabi nnyo. Onyango Olifred agamba nti forward my message to Mr. President that I love and why did it came in Oroto this again President emoto agenda kubeera nga ajja era kakasendera twali alaba muti yalinga obaka nga Gole Derrick wagamba just ntambuze message share the message share the lives ate nga muganda wakono Gole Derrick watukubiriza Nashiba N agamba people power our power tuli live tweza live nga sinzira neno ku Soroti tuli mu Soroti gwesobanyabo ampuliriza just njagala okola ekintu kimu kyokka kyakubeera nga otambuza message kyakubeera nga okola nayo kyonna kyosobodde okukola bonna bonna bataginga batasande okubeera nga basubwa ate tubeere nga tutambuza naye ave mu ddiiro
nayo eve mu ate Monday kumacha president is expected to be in Kisoro. Monday kumacha president is expected to be in Kisoro. Basoba nyabo abampuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala. Dr. Ogamba otya ssebo Buganda engalabuzi ya Sini wadde omuzeeko bbanga ddene Buganda engalabuzi ya Sini wadde omuzeeko bbanga ddene obaddenga wa musajja gwe nkyakwegattako newonaleko Nambooze kijaba kyakabi nnyo nkyakwegattako newonaleko Nambooze kene babo kijja kuba kyakabi nnyo kijaba kyakabi nnyo twegatako newonaleko Nambooze alina vibe Nambooze akesanga kwali ku gaali n'ebyamuntu bako mwabimanya embako webituyana embako webituyana kusaasirako olwensonga ezo zamutuukako bwesobanyako tambuza video sharing obubaka. This is Shalom Television Uganda. Dr. Zekwelesa nga ndi mu Lira City ndi mu kibuga Lira kusobanyako ampuliriza mwiso Morning vibe in Lila City. Morning vibe in Lila City. Hey. Morning vibe in Lila City. Let's go to kati baleke bakuyise olikudawo